si wanka wanka ng'alina eryazi ne ssebintu naye anaalongowaza gannamoge talinda benda n'okusunguwala oba entirigo okumunyumiza n'okumuwayiza ebyentirigo bwe yasunguwaza ameere. Mutya nno mwenna abasinziira mu bitundu ebyenjawulo okubeera nga mu butuufu olulimi Oluganda nammwe muluwuliriza musoma muyiga ate munyumirwa bwe bityo awagwa eku tewabula kalondererwa ate awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro. Yenze Musisibosa Geoffrey Munabusiro Nkonge ya Muvule Nantagwira kye yakimu kiwowolo munyogovu atalina mazzi talya sava mwana w'abameja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasomyi waalwo mu nsona lulimi eno ey'ekinini empomerenya enyumira abantu okwetolola Ssengendo Namulamu. Mu Ssengendo Namulamu muno mwerugulugukire olulimi Oluganda okufaananako Kyambala Matembe ayita mu buwolongojjo. Kale olwaleero tugenda kuyiga essomo lyaffe lino likwata ku lugero Wankoko byazaala byebyenunulo. Wankoko byazaala byebyenunulo. Bw'oba teweegendereza bulungi ebyenunulo ebyogerwako mu lugero olwo oyinza obutabitegeera, naye mu bufu obw'olugero olwo ebyenunulo bwe bw'obwana enkoko bwe yaludde bwezadde ate era bwekuza be baana baayo bwe baali boogerako ti Wankoko byazaala byebyenunulo bifuuka bitya ebyenunulo? Kubanga omusumba alunda enkoko oba omulunzi w'enkoko bw'awulira ng'ayagala kufunamukko kuweffumbe wa lusimbi oba kuwuutako ku supu wa nkoko, zino ziba zikuze olwo ng'alyako ku ezo eri enzadde batera nnyo okugireka ne bagitaliza, wabula abaana baayo bano be bagyeyimirira kubanga yazaala. Kale okuzaala kulungi awo tukulaba era mpisa yansi okuzaala kirungi kintu mu buwangwa tukikkiririza ddala kuzaala. Nolwekyo abakyala n'abaami muzaale abaana bangi muve mu ebyo ebyasimanyanga embeera kati yabuleega ng'eddiba ly'enfudu simanyanga embeera nzibu nnyonnyo kakati tunaabaliisa ki ate ebisale by'essomero ate embeera y'akafungulankete. Abange mwenga babazaala ne babalabirira mwali bangi bakitaffe bajjajjaffe bazaaliranga ddala abaana bangi. Yigamu olugero olwo. Wankoko byazaala byebyenunulo. Bano abaana bwe bakula bajamba abazadde babazimbira olugira nti omwana jjajja taata maama ali wali mu lusiisira lwagala kumukuba. Abaana abali e London nga baweereza ensimbi baziweerereza nno mu pawunda abali mu New York nga baweereza ensimbi baweereza mu ddoola. Abaana abali e South Africa nga baweereza ensimbi baziweereza mu randi. Abali e Saudi Arabia, Dubai kata baweereza mu diramu. Nsimbi nga zigenda olwo ebyenunulo biba tebizuuse. Wazaala abaana kati bakununudde. Wankoko byazaala byebiki? Byebyenunulo bye mbagamba bino oba bye mulinanga nga ejjenje eddanzi bye baliranga okukaaba kwalyo, naye nze nja kubibasomesa, nja kubyogerako. Nja kubyogera lunye luteeterwe era lutankute mubitegeere. Naye amakulu amalala gali mu lugero olwo abamu tebagasizaako ddala mulaka nti bw'oba olina ettaka totunda ttaka. Bw'oba olina ky'olina nga kya mugaso nnyo era nga kikulu kitwale nti kya mugaso era kikulu nnyo, katugeze olina ettaka totunda ttaka wabula limirako ku ttaka eryo by'olimiddeko bye tuyita produce bitunde. Abazungu babiyita produce. Bitunde, tunda produce naye totunda ttaka. Land, ettaka, fixed asset, no kya bugagga kya nsibo. Abantu abatunda ettaka mbakolimidde ye lwaki siva wano kasita abayizeemu kino bayizi wamma nze